Eddie Kenzo wesonyiwe ba foot soldier, wesonyiwe struggle, ate wesonyiwe president omulonde omutuufo wa Uganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Bwe tunaatuuka nga tukwetaagako advice engeri y'okuyamba abaana be moonoonye nga mubayingiza mu mize gy'okulya ebisiyaga. Mpuliriza bulungi because Eddie Kenzo ne Andrew Mwenda nono omusajja abadde ateeka kasino mu embassy za Uganda Jejjo Odongo muli good at okwonoona abavubuka n'obayingiza mu mize gy'okulya ebisiyaga. Ate nga bajja kutuuka nga beetaaga help. So tujja ku reaching out to you otuyambe ku ekyo Eddie Kenzo. Naye as far as struggle Eddie Kenzo tekwetaaga. First and foremost, you are one of the faded artists. Mwene bebe kulu, living in denial. Mwagwa. Lwakuba temukkiriza nti mwakola ki mwagwa. You guys are living in denial. Mwene bebe kulu mwagwa. Eddie Kenzo wabeeranga ku nnyonyi buli week. Buli week Eddie Kenzo wabeeranga ku nnyonyi. Nika kikutwalidde emyaka ebiri tofuna wadde show abroad. That means you're a faded artist yagwa are living in denial. Ne struggle bambi. Teina kyekwetaaza. So tujja ku reaching out to you bwe kinaatuuka ku okuyamba abaana be muyigiza okulya ebisiyaga. So we will reach out to you. But as far as now, struggle teina kyekwetaaza. As always, Sudiman.